Wanji? Tanikana manya kafe speaker. Godfrey Lyombya, speaker we Nakawa, ate meya we Nakawa ddako. Tewakyali kubuuza. Ekivu kitambudde kitonda ku lwaleero. Nakivu kitambudde bulungi era 40 years nga Kabuye Ssemboga ali mu ntabiro y'okuyimba. Ndowooza kabadde kaseera katuvaako kumusiima. Era nga bw'omulaba nti agenza anafuwa, twebaza bamutegese ne bamulowoozaako. Kubanga be bamu ku bayimbi be tumanyi abayimba ennyimba ezibaddewo ebbanga lyonna. Ate nga ennyimba ze bayimba zirimu meaning. Wayimba ku mukwano owulira nga ebigambo byayogera, ebigambo byayimba tibimansa ntungo. So abantu be batu naffe tujja nitubawagira kubanga twakula tubeegomba. Ate mbadde sijja ku show ng'eteekeddwa nga strictly ya Kabuye Ssemboga. So it is quite a memorable event era tetusobola gyerabira. Era kyemmanyi ne Kabuye Ssemboga naye tosobola kyerabira mu bulamu bwe. N'abayimba bamuwerekeddeko nabo tubeebaza. Ffe tunyumiddwa era ekivuno kitusaze ffe nga ffe abasudde akasende kaffe okuwulira music omutuufu. Ensangi zino abaana boogera ebigambo ebyawaaza amatu mubiwulireeyo. Naye nga si direction gye twali batutambuliramu ng'eggwanga oba nga industry. Oluyimba osobola oduyimba ng'onyumya emboozi yo naye n'enyuma. Kyova olaba ezo ennyimba bwezo tezimalaako. Olyakuwa oluyimba ne lutamalaako na myezi 2. Naye bwesanga nti bano abasajja bayimba ennyimba nga naawe n'obeera muto nga tewaliiwo osigala okola ki? Kubanga kati Kabuye Ssemboga tujaguza tuli mu 42 years of his music. Ne egyo emyaka nali sibe emyaka gye nnina oyinza kwesanga nga emyaka gy'ayimbidde ate gyange mitono nnyo kugijje naye olaba nga music yo tukyamwagala. Tinaffe abazza bato era tumwagala kubanga music yali mulungi. So abayimbi bakyuseemuko naddala b'ennaku zino bayimbe ennyimba esobola okubabeera proud. Ndiwana baakaddiye ng'alina emyaka 80 ng'asobola okuddamu n'ayimba oluyimba olwo. Kati gwe weebuuza bayimbe bameka e Uganda n'ayimba n'akaddiwa n'addamu n'ayimba oluyimba lwe yayimba mu bukulu bwe. Tweyanyiza nnyo.